Kutandika naye ku nsonga eyo mugenyi nja muwa leero nzudde speaker yalaba ngeri gyakola order paper neyanziza nnyo gwolina nnyo todipite nakolayo nkuŋŋaana nazimu eryawo eringa eri mu ntulo tamusa ku nsi okuba ettooki mu nsonga ezo. Neyanziza nnyo mukama wange, nzikiriza nate okusooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako nnyo, ab'Ekapeeka, ab'Ekaasaŋŋombe, Nakaseke, mwebale okukola. Nkimanyi nti enkuba etonnya, enkuba bw'eba etonnya ffe abava mu byalo tulima, twagala kubalaba nga mwekalakaasiza bunimiro. Ebiro ebyokwekubagiza naddala wano mu Buganda bikomye, so mbakubira omulanga tukole. Bw'oba ogenda mu byobufuzi kirungi nnyo, naye sooka oba ekyokola ku makya, then olw'eggulo ogende mulaale zonna we zinaabeera. So tugende eri tusobole okubaako ne ketulya mu nsawo zaffe. Njagala kuyozaayoza ennyo Bishop waffe, mukwano gwange Bishop Reverend Kabuye ebamusuute enkya bagenda mutikkira kuba Bishop bwa East Africa wali ewaffe Kapeeka. Eyo mu nkola eri ey'abalokole babeerawo ne ba Bishop ba East Africa. So Reverend Kabuye bamusuuta nkuyozaayoza kuba nti ogenda kufuuka Bishop lunaku lw'enkya, era nja kufuumuukako mu nnimiro zange okusobola okulaba nga nkwegattako. Njagala kusaba Mukulu Museveni era okwongera okumujjukiza abaana abajjudde makomera. Mukulu Museveni otuula ne bazzukulu bo, n'otuula ne bawala bo, ne batabani bo, ne mukyala wo n'ab'eŋŋanda zo nga mweyagala. Naye kye tukusaba leka ku likodi osumulule abaana baffe abali mu makomera, abali e Kitalya, abali e Nakasongola, abali e Luzira, n'ebyokuumira mu biseefu house. Bano abaana bootulukunya bootemula tebalina musango. Mangu nnyo nga waakamala okutemula abantu baffe oba okubakuumira mu bikomera ebyo, obukulembeze bujja kuva mu ngalo. Bayibuli egamba kyosiga kyokungula. Ndowooza omusajja wamulabye ono w'e Gabon ng'akuba omulanga make a noise nga yeerabidde nti intaneti yagijjeeko kati tadde tetumanyi kikyakola. N'olwekyo ssebo osobola okuba oli musanyufu nnyo, watuuka ne famire zo muli ba kitalo, sumulula abaana ba Buganda ne Uganda abali mu makomera nga ebiro bikyaliwo. Ebyo tubikugambye, abaana baffe bafiireyo mu makomera e Kitalya. Nze naliyokko ne ndaba tractor ezisomba emirambo ekiro ku ssaawa 6 era n'obagobayo abo basajja abaali baliyo e Kitalya. Ekitale bansiba badde tokimanyi nti lwali banzitidde Ekitalya wajjayo n'emirambo kyenjagala nze nkugambye gwe tebakusibangako emirambo Mukulu Museveni egy'abaana baffe abafiire Ekitalya. Tractor beekima buli kiro ssaawa 6 ne mubaziika eyo gyonna gye mubaziika. Ebiro bijja kutuuka nga toli mu buyinza ng'omusajja w'e Gaboni eyabadde akuba omulanga bubansibidde wano mukazi wange simanyi gyali ne famire zange. Olwaleero mukyali n'emmundu, emmundu z'olina siggo wazigula, zaali z'obote, zaali z'abaamiini, naye okutemula abantu baffe be muttira e Kitalya, e Nakasongola mu Kibanka, e Luzira, ebiro bikyaliwo naye ojja kwejjusa bw'oliba okyaliwo mulamu oba famire yeetakuwabula. Ebyo mbyogeddeko bantu tewaliwo bwe baali basibye, naye nze naliyokko ne ndaba emirambo gye basomba e Kitalya mu tractor ekiro. Njagala kukulisaayo be twabadde nabo, naddala minisita waffe ow'ebyettaka w'ekisiikirize ow'ekitiibwa Honorable Balimwezo yazze Kapeeka ku order ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuyambako. Twakusanyukidde nnyo ne neebaza Naagi Nadduli ttiimu gye baateekawo, twaye tetumanyi nti mukyalimu omulamwa. Naye njagala kulaba nga tutambula naddala ewaffe mu bulemeezi eyo ku byettaka abantu baffe abadde basengula. Agi Nadduli nkwebaza ne Mukulu Balimwezo n'abala. Kye twetaaga ye mediation wakati w'ab'ebibanja n'ab'ettaka okulaba abantu baffe nga tebagoba. Akensembyayo tuli bubi ku mbeera y'amakubo. Ssebo Mukulu Katumba Wamala ne Mukulu Salimu Sale. Mukulu Salimu Sale ndowooza message wagiraba, bagikutuusaako ku lunaku olwo okuba wasindika ttiimu ye Kasiribiiti
ebimotoka byo nga 10 bitwononedde amakubo ewaffe mu Nakaseke. Newe minisita wa transport n'ebimotoka byo nga 150 bisino truck bitwononedde amakubo gaffe. Tuli bubi mutuyambe ne bwe mutuyisizaamu koyo bagulira ebigoma nga temulina bwe mutuyamba naye nga mutujoga bujoza. Abantu baffe abeeruweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday. Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja mu Luweero kuleta Luweero Nakaseke Nakasongola. Towali abantu muli ku TV oba bayita kujja ku lukungaana bagaye mujje ku lukungaana. Nze nkugambye sebo nkugambye nti ennaku z'omwezi nga 8 gwoliwo Bulemeezi ewaffe Bulemeezi public holiday. Fountain of Honor gwe mwalonda Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda kubeera waffe mu Luweero nga gula office agenda kubeera Kasana. So woli Nakaseke Nakasongola Luweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday ewaffe. Era kuolwo ne bw'obanga olinawo mpita twekwegayiridde nnyo tokyama wange tugenda kuba tukyaza Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kungaana n'enkiiko zigenda mu maaso ebina by'obufuzi mu tooki mu kaseera kano bulijjo gogamba wano okubikuba mu tooki mukama atuuza mu bululu politikingi. Nkakusabyeko katono nnyo njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti okulwana ennyo okulaba nga bbeeyi y'amafuta mugifaako. Abantu bali bubi nnyo amafuta geeyongedde waggulu nnyo. Abantu amafuta asebo mukama wange n'alibadde sikyogerako naye kyekisumuluzo kya byonna. Era tusaba ne mukama waffe mukulu Museveni seba ali mu buyinza twakuulidde ng'owera engoye enkadde bizinesi munaaye va ku bantu bakole engoye enkadde mwazisanga wano nga muva mu nsiko zammwe muleke abantu bakole amanda mubalemesezza aba bodaboda mubakutte naye kati ku kyengoye enkadde ekyo kyo tujja kufiirawo muleke abantu bakole. So mukama manyi nti ebyo byogeddeko naye mu parliament tuziyita matter of national importance. Waliwo koyogera kanzanyisiza mugitwanize Fountain of Honor nga 8. Yes. Otuse ku ngoye tusabe mukama waffe ali mu buyinza aleme kubeera muvumba. Eyanyakula obadde oyagala nkyogereko eyanyakula obuyinza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi n'enkiiko ezigenda maaso zikube mu tooki. Mivumba bizinesi sebo nze ngenda ebweru w'eggwanga mu Amerika naye waliwo batunda engoye enkadde ne Bungereza waliwo batunda engoye enkadde. Abantu babinisa emisolo tebakyakola buli kimu mukitaddemu omukono. Tubadde tubasaba mutuyambe abantu mubaleke beyagalire mu nsi yaabwe. Kati sebo njagala kwebaza nnyo yes gwe bya politiking byo olina okubiraba bwotyo mu nkolayo naye njagala kwebaza nnyo anti badde nkugamba yawula politiking n'okugulawo offices. Twabagamba nti Mwami Museveni ateekawo electioneering kubanga takyalina kya offering Bannayuganda okulonda kwa 2026 naye kakati nga abateerawo mmwe kubanga he has been in power takyalina kyabawa ate kati abaweeki. Gwolowooza lwaki gundi ebyobufuzi byali badde bitandika ebyobululu mu budde buno ng'okulonda kwa 2026 kubanga ffe twali badde tusuubira nti kyekiseera kino gavumenti okwogera ku service delivery n'okulaba ffe abali mu bukulembeze kikye tusobodde okukolera abantu baffe era kyetugenda office eryawo muti kaakati gwe oba olowooza nti no bw'oba ogenda okugulawo office tobuuza ku bantu bo eryo ddembe eryo gwe bw'onooba ogulawo eyiyo naye sebo nange bwe mba ngenza ogulawo office yange Nakaseke mbuuza ku bantu. Naye njagala kwebaza nnyo abantu b'Embalala. Njagala kwebaza nnyo abantu b'e Kasese n'ab'e Kabaale okutwaliza wamu Western Uganda. Bannaffe bano babadde balina ekifaananyi kye basiigira eggwanga nti ekibiina kya Nuupu kibiina ky'Abaganda. Kansuubire nti abo bonna abantu abajjudde abo Baganda. Ndowooza abo Baganda bonna abali awo bonna ababadde bajjudde Embalala Abaganda be babadde bajjudde Kabaale era badde bajjudde Kasese. Omuganda agamba oba Omungereza agamba you can fool some people for some time but you cannot fool all the people all the time. Mwenaazizaako kubanga ffe twagambanga abakulu bano nti twetaaga peaceful transition. Buli omu awulirize munne kiki kyogenda okwofalinga abantu kakati nimwe namwe abantu ab'ebitundu ebyenjawulo mulaze nti mwetaaga enkyukakyuka. Yes, iyo nkyukakyuka te gwe towabaddeyo naye balaba abo bonna bankyukakyuka
nekyensooka okwebaza ennyo beba disciplined officers naddala abapoliisi n'amagye kubanga omukulu ono abadde nga abakozesa nnyo ab'amagye ng'oggyeko ab'obumulumulu nga kati abo beya stationinze mbwe talinagendayo ku leediyo n'ebyo byonna bya kiseera kubanga ne bwali esigama atya ku kukozesa obutali bwenkanyi ekiseera kye kijja tuuka agende nga bwe yajja era ensi yaffe ajja girekawo kati nze mbadde mbebaza nti mwayaniriza nnyo his excellence Kyagulanyi Ssentamu era namwe mumanyi gwe mwawa akalulu abantu b'omu Western Uganda omukulu ono afuga eggwanga lino abadde nga alina ekifaananyi kyasiiga era akisiize nnyo ne mu mambuka eyo nti kimanyi ono Kyagulanyi w'Abaganda n'ekibiina kyalimu ky'Abaganda naye ndowooza mulaze nti namwe gye muli eyo muwagira kakati tukyalinze ebigambo byabwe ebirala bye bagenda okuzzaako naye ffe tubeebaza abanyankole tubeebaza mwebale munonga abakiga mwebale munonga abeekaseesa abakonjo mwebale munonga tubeebaliza ddala era temujjangoko kakati twatandise dda omukulu ogwa transition ono omukulu abadde nga agamba nti ye yekka ne mutabani we bokka be balina okwetooloola eggwanga nti abalala abeetooloola balina kubassa mu makomero oba kubatemula etoboogerako bajja kutemula bano bakitalo nnyo yes mutemula abantu n'ekiseera kijja tutuuka namwe bajja kubatemula ne famire zammwe olwaleero mutabani wa Bagibo bamukutte empale ne bamutwa wona omusajja we Gaboni sibayani mwerabidde n'erinnya lye mbadde ennyukiddemu Bongo mutabani wa Bongo bamukutte empale mukazi we n'ateekayo emisinde kati ate bo babadde tebeeyisa bubi nga si batemu nnyo nga bano bannaffe mwasalawo nti waliwo section z'abantu ze mulina okutemula n'okuumira mu makomera n'okubatwalako ebyobugagga byabwe byonna kubanga kakati abakulu bano abafuga buli bizinesi eri mu Uganda bagitaddemu oluseke it is either theirs oba ofuuka kagologoosi kaabwe era bwe nalabye omukulu omu ng'ali eri omukulu Museveni ng'ali n'abayindi ng'alagira mbu mpeze engoye enkadde oziwerangaani engoye enkadde nga wazisangawo ne bannansi kubanga not every Ugandan can afford engoye zammwe empya ez'ebyuma byammwe ze mutadde wano nolwekyo bw'olaba omukululo guno Kyagulanyi gw'ataddewo mwali badde mukozesa n'omukisa ogwo yeyekka omuntu asobola okufuna obuyinza wano n'atabatemula mutunuulire emirambo egigudde wakati wammwe mukyamujja mu buyinza very many prominent Ugandans are being killed mysteriously not every Ugandan is a fool kakati kino Kyagulanyi kyakola his excellence kyali mukola kyawekeninga banna Uganda is our country, it's not a family business. Kunkuyanja y'abantu gyafune abo bonna ali mukuzo okusaba bonna bamugamba ndowooza alabye yabadde nga ayingira nga mukama waffe Yesu bwe yali ayingira Yerusalemu triumphant entry triumphant entry ng'ayingira embalala nga bali baga nti bali abasijja bagamba bava mbalala naye nga niyo bembalala nabo baga affe tubamanyi wano ababwakabaka bwankole ab'obugabe bwankole nga bagamba okumanya abasajja abo babi bwe bajja no beefuula nti abo banyankole naye buli muntu aliko akakwate ku bugabe byadduka ebweru w'eggwanga gwali asobola okugamba nti era mbadde nga nsekerera ennaku zino mikwano gyaffe zino gurupu z'abataka z'enalabye zigenda mbu Museveni abagulire ettaka oli olaba tayagala agamba mbu munyankole tayagala bugabe n'abagabe bonna abalina akakwate ku bugabe bonna badduka ebweru w'eggwanga nga batya okutemulwa mbu mwabaagale mbu mwabataka abagendayo ew'omukulu mbu mugenze kulomba mbu abagulire ebibanja nga muswaza Buganda omuntu eyajja omusenze ewamwe mutamanyi nawajje yava mwe banyinisi mu kitundu kyammwe ng'ate gye mugenda okulomba mbu mumufukamirira wali mbu abagulire ettaka n'olwekyo ssebo eno entambula entambula ensobedde eno linda katono ogenda kukimalayo kati nda Muhoozi naye alina abantu equally oba more than kakati oba more simanyi nali ntegeze ebifaananyi kakati gwe oli waddembe okugamba mbu Muhoozi alina abantu nze sisuubira nti alina agenda ey'okwesimbawo sisuubira ndi bumakinga ebigambo byange sisuubira ezo groups ze zagenda atambuliramu ekisooka aleesewo pulezidenti musobola okuba wano nga musanyuka nga mulaba abakulu abo nga bavayoletinga amateeka g'amagye
nti Museveni afuuka musukulumu ne famire ye nti mutabani we asobola okuba mu byambalo by'amagye na abusinga institution y'amagye bw'asaba obululu nga waliwo omusajja simanyi bamuta Balugahale Balamu bwe yafuna vision mbu mutabani wa Museveni alina okufuga eggwanga lino nga batambula n'ebivulu byabwe ekyo tekigenda kubeerawo ekya mutabani wa Museveni ofuga netegereza sebo ensi Uganda tefuukangako bwakabaka musobola okukola ejjooga eryo ne mulaba nti people peaceful ng'era bwe mulaba there are so many disciplined armed officers who are very quiet abatasobola nakubigira kubanga bano bakola ejjooga eryo batandika okwidentifyinga mbu ono tawagira projekiti yaabwe ono tawagira projekiti yaabwe. There are so many very quiet disciplined armed officers who are watching you. Temulowoozesa mwemanyi bagenda ne babalowoozesa nti Museveni asinga okutegeera mu byonna tyategeera ebyobufuzi yategeera kino. Abantu bangi basobola okubeerayo mu kyalo eyo nga basirisa n'abalala bali mu barakisi zino zolaba ze basulamu ng'abali mu refugee camp ebiyumbayumba ebyo biraba poliisi byesulamu n'amagye ne balaba nga muvayolatinga amateeka agafuga amagye nti serving officer talina kwenyigira mu partisan politics n'okwata ssente wakati mu bannansi mu bwavu n'obawanga biconvoy ne bavuga ne batambula. You should know musobola okimanya nti amagye mu Uganda tegawera 7,000. Mu Uganda tuli obukadde 48. Obukadde bulinga 47 bonna bubawookinga bubatunulya bwe buti. Waliwo abatasobola kuvaayo nga ffe Luttamaguzi they are with you. Anti kyembadde maliriza nakyo kyembadde maliriza nakyo naye bw'olaba eno trend eriwo nga kati bw'olaba Kyagulanyi bw'abadde atambula His Excellency mu Western Uganda ndozo obadde owulira ebigambo bye nga biri very clear. Ebigambo bye biri byakununula Uganda si kutemula. We shall crush them never. Akugamba gwe oba oli Munyankole oba oli Mukiga oba oli Mukyoli oba oli Muganda twetaaga okuzzaawo Uganda empya gy'onoofuniramu omulimu ng'oli takusoose kubuuza ggwanga lyo gy'onoofuniramu omulimu nga tofunye enguzi. Uganda empya gye munaayita abaana bammwe abafiira mu nsi z'Abawarabu nti mukomeewo eno y'ensi yammwe. Uganda empya gya preachinga nga state property ziba state property gye mugendo ndowooza enjiri ojulya nti obugagga bw'eggwanga nga bwonna bugabanyizibwa kyenkanye. Ndowooza enjiri eyo badde ojulira etagenda kubeera nti ono w'ekibiina gundi tumutemule tumuteeke mu kkomera simanyi bano tubateeke mu bukutiya tubasuuleyo emirambo n'abala. Uganda empya gya preachinga yeeyo y'omusirikale okumuwa ekitiibwa ng'omanya nti this is a serving officer yasuubizeeyo kugambye president sina kugamba kya principal sebo ndowooza nasoma gwe president bwembeera nga wano Kyagulanyi toddangayo kumuyita principal bya principal mubimitire eri ku bitebe bye NRM ffe tumanyi ti yawangula okulonda okuwedde era tumuyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Sebo ate era talina kuntegeera